bakakasa nti ne bwe mba nfiiriddeyo nga simatuse kiso temulaganga omulambo gwange ku TikTok wadde ku YouTube munziike ekyo kiggwe ate kirala omulambo teguba na makulu newe munziikayo era singa otobanga alaama newe munziikayo bannayuganda si balungi kuba ffe tukoleredde Uganda. Kibumba kyonna bagenda kijja mubateeke mu kirala. Emyaka omwaka ng'oli Bulaaya nga ssente ziba nnyingi. Nanti era Katonda akuwa endwadde kalina okuggwawo. Katonda akuwa endwadde ate n'akuwa n'obusobozi bwazo. Waaw. Bangi batusekeredde nnyo mu bya ssente. Akulaitiyo lujja twagipangisizza. Mu Sudaani yatuwadde ssente nnyingi nnyo za myaka 5. Ennyumba mwabadde osula twagipangisizza tetwagitunze. Ekyo lwaki nkyogeddeko tubalage nti nebyo tubadde baagala tutunde tujjewo tebyavuddewo kadde ojja kunsuula awamusiibula awamusiibu. Amiina. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Amanyanze Nsuuga Mustafa. Nkola ne Ali Hira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester. Banyabo ne bassebo abatulaba okwetola ensi yonna abajja bagoberera obulamu bwa Ssenga Kulanama njagala okubategeeza nti Katonda akkiriza n'abeera nga yafunye visa n'afuna ne ticket era wenjogerera agenda mitala w'amayanja kubeera nga ate ajjanjabibwa. So embeera ye tennabeera nnungi yadde abazze bamugoberera mwamulabyeko nga ali ku macupa n'asobola okuba nga ate atambulamu wano ne wali naye nga embeera tennaddamu kubeera nnungi n'akatono. So tuli ku kisaawe Entebbe wagenda okuba nga asimbula ate abeere ng'ayolekera eggwanga ery'e Germany. Nnyongera okubategeeza nti ekibumba kyalwala nga bwe yatugamba yaweebwa obutwa era nga essaawa eno obulamu tebuddangamu kubeera kyekimu. So nga bwolaba batuuse essaawa 4 ez'ekiro era gwe atulaba vidiyo eno eri latest ssaawa 4 ez'ekiro agenda kuba nga ate afulumamu n'omwami we Jumba Lubowa Aligawesa n'omulala yenna n'abasobodde okubeera nga ate amuwerekerako. So yembeera gye mulabiramu Ssenga akawungeezi k'olunaku olwaleero. Jjajja simanyi oba ngenda kuba ndoza nga jjajja yasinga otuwamu kuba Ssenga ebigambo essaawa eno si bingi. Singa osobola okubako kyogamba abantu abakwagala eyo. Abanjagala batono. Omuntu akusekerera mu bulwadde ofuna entondo tojja sikyaddayo kulabikira ku YouTube sikyaddayo kulabikira ku TikTok wadde ku Facebook. Lwaki Ssenga? Abantu bampisizaawo nnyo boogedde ebigambo bingi. Omuntu yenna bw'aba mulwadde nga naawe oyina omubiri si kirungi kumwogerera oba omwagala oba tomwagala kubanga gino emibiri bbumba gisaanuuka. Ate nze gw'onsekerera oyinza n'okunsookayo kuba bangi nalwala 2017 we bampa obutwa bangi nnyo abafudde accident ebiki abakulembeze abakibona nga bandekawo. So bakakasa nti ne bwe mba nfiiriddeyo nga simatuse kiso temulaganga omulambo gwange ku TikTok wadde ku YouTube munziike ekyo kiggwe
ate kirala omulambo teguba na makulu newe munziikayo era singa otobanga alaama newe munziikayo bannayuganda si balungi kuba ffe tukoleredde Uganda tugezezzaako abantu baamu ne gavumenti naye bayira nze nafunye entondo ezaddala singa kati ogenda ku operation ngenda kulongoosebwa sigenda ku operation agenda ku operation abagenda mu kulwana nze ngenda kulongoosebwa Kibumba tugenda mu ggwanga ki ngenze Germany senga wati waali kansabe jjajja abeeko kyatugamba mu nteekateeka eno nategeddeko visa ebadde enzibu bannayuganda visa ebadde byonna bibadde bizibuzibu tibibadde byangu naye akadde kano tugende senga agende mu ddwaliro ate nze ngenda kusigalawo gwe togenda leero nze sigenda genda nja musangayo oluvannyuma kubanga bagenda mu admitting ebbanga ddene mwaka mulamba ng'ali admitted era tugenda kubanga tawuliza wabula kyolina okunnyonnyola abantu nti essimu ya senga yo teriiko WhatsApp oba call teriiko kuba tebamukkiriza kwata simu ate situjja kuresivinga abantu be ng'akyali mulamu kati essimu teriiko essimu abantu bajja kukozesa yange 0772 62384 oba 0753 twagala okwebaza bannayuganda abo abagezezzaako okujjanjaba senga kubanga abantu bangi omwana yasinzidde Dubai eyo n'aweereza miliyoni 5 kadamu abantu bamuwadde miliyoni 2, 3, 5 meka batuwadde abo batwagala abantu abatwagala gye bali bangi wabula wano wenjagala okuyita okutegeeza faaza kibi omuntu ku ddaala lya faatha tayogera bintu bifaanana bwe bityo kubanga tumanya nti oba muyivu oba solosofa oba oli muntu mukugu tuyinza kwogera ku mannya g'abantu nti oba senga kulana bona akkiririza mu Katonda tituli grade yo sebo faatha lekera otumanyira ekyo njaga wadde mbimanye birujjajja kubijjamu naye nze mikutu egyange sijja bijjako kati jjajja wogamba nti togenda na mukyalawo ekyo kifuuka ekibuuzo ekinene eri abo abaze balaba nti buli mukyalawo wabeera woobeera mutambula mwenna ati kakati operation eno oba okumujjanjaba kuno oba obulwadde buno mu ddwaliro lyalaga tebetaaga mujjanjabi malwaliro g'abazungu mugamanyi ate tulina okunoonya ssente ate tulina abaana abato tulina ebintu bingi ebyetaaga kati oba operation basobola ogikola ng'ali yekka tikinetaagisa genda leka lujja tutwale omulwadde ennyonyi obudde bugenze tebakkirizayo mujjanjabi naye nze twasasudde Nansi agenda okubanga andabirira eri ekirala bangi batusekeredde nnyo mu bya ssente akulayitiyo lujja twagipangisizza mu Sudan yatuwadde ssente nnyingi nnyo za myaka 5 ennyumba mwobadde osula twagipangisizza tetwagitunze ekyo lwaki nkyogeddeko tubalage nti nebyo tubadde baagala tutunde tujjewo tebyavuddewo ennyumba twapangisizza mpangisa emyaka 5 bwe ginaggwako ng'Abasudaani bafuluma kitegeeza ennyumba esigala yaffe tugidaabiriza buddaabiriza bye boonoonye nga tuddamu nga tukola ki ekitegeeza bye babadde baagala biveewo tebivuddeyo naye ng'ennyumba mwagiteekamu ssente nnyingi okugipangisa era batuwadde nnyingi okugipangisa kubanga nayo ya bbeeyi kale senga ekitegeeza mu kunoonya ssente era mukozesezza byammwe okufuna ssente teriiyo nti oba gavumenti emaze nebakwatira nedda tupangisiza nnyumba yaffe ne twongerako ssente zaffe ezibaddewo mu kaashi ate era jjajja Jjumba lwaki tagendera ddala okumuperekera sigadde anoonya ssente kuba teziweddeeyo kale olinayo akagambo koolekera wadde manyi nti waliyo abatakwagala naye olinayo koolekera abantu abo abakwagala ng'akagambo kuva eri senga kweno embeera bonna ababadde banteerako kwikirikava mbakakasa nti nja kudda nga ndi mulamu
abaana bange bakyali bato omwami wange neetaaga n'abantu bannayuganda abamu baneetaaga era nkiwulira mu nze nga nja kudda engulu nja kulinnyanga ngende oluvannyuma lw'emyezi 2 jjajja agenda kubajja era visa yagifunye mweri mu Katawa. Ekitegeeza no treatment ebira ya bbanga ki? Admitted mwaka bagenda mu admitting omwaka mulamba myaka 5 ng'ali ku ddagala kibumba kyonna bagenda kijja mubateeke mu kirala. Emyaka omwaka ng'oli Bulaaya nga ssente ziba nnyingi nanti era Katonda akuwa endwadde ate n'akuwa n'obusobozi bwazo ewaawo. Kati tusembeyo n'embeera gy'olimu kati nti wano weewulirawo oti ng'ogenda tumanye. Ekisooka nina okwegumya ku nnyonyi bw'obalaga nti oli muyinnyo tebakutwala oba bakwagalako bannansi 2 ddala bwe bawulira ng'endwadde ya kibumba kati olina okwegumya okubalaga nti ndi mugumu. Kyeba olaba neekapisa ekizibu oli okuntegeera naye nga weewulira otya senga? Embeera si nnungi ate bwe butuuka ekiro ntabuka nnyo simanyi sitaani kyali mu budde bwa kiro era kati mpulira obulamu tebukola naye emize empeka awo mwanzija eza painkiller bayirayo entambulira ku painkiller bwagwamu tosobola kubeera wendi. Kale katuleke senga abeere ng'ate agenda ajjanjabibwe ffenna kye tusinga okuba nga twetaaga mu mbeera emu oba endala naye nga ku mulundi guno tagenda na mwami we nga woobalaba mu kifaananyi omwami amuwerekeddeko obuwerekezi naye ng'ebbanga lyonna muzze mubalaba nga bwe baba bafulumamu eggwanga batambula nga kapo naye olwaleero bikyuseemu naye era bitegeerekeka olw'embeera nti byonna bye batugattidde essente ziba nnyingi nnyo ate nga mu kyo emabegako twabalaga nga bali mu bwetaavu obw'ensimbi so batutegeezeza nti yo ennyumba y'omu Arkwright abasinga gye mulaba ku videos ne mugamba nti ennyumba nga nnungi eyo yo njagala okuba nga nkutegeeza nti ennyumba batugambye bagipangisizza Abasudaani kakati no munnange yeyo embeera nga weekyafaanana amawulire tegannabeera malungi eri abo abaagala senga kulannama so details ezisinga ngenda kuba nga nzibawa naye nga mbasaba nti wabeerayo omuntu ng'owulira oyagala nnyo okumanya ku nsonga za senga kulannama osobola okunkubirako n'enkubuulira ekituufu oba osobola okubeera nga oyagala omumanya oba nga oyagala okwogera mbuuza nkubuulira by'olina okuba nga oyogera ku nsonga eno kale katubeegatteko ate tubeere nga tubawerekera era nga tubasiibula abeere nga ate atuuka bulungi mu ggwanga erya Germany gy'agenda okubeera nga ate ajjanjabibwa mu mbeera emoba endala kati nno kino ndowooza si kipya eri abo abajjanjabibwa mu malwaliro ag'amaanyi mu ggwanga Uganda nti tebatera kukkiriza bajjanjabi ate kyekimu kye tulabye ne wano wagenda mu ggwanga erya Germany nga Umaru abalaga ebifaananyi byabwe nga kapo agenda kumalayo omwaka mulamba Umaru balaga effeesi ya senga babeere nga balaba ate engeri gyafaananyemu akawungezi k'olunaku olwaleero obulezi batuuka ku kisaawe bafuna VIP treatment gye bafuna kakati we batyo ensawo zaabwe bazikutte kakati era tugenda kuba nga tulaba ate ensonga engeri gye zifaananamu naye nga twongera okumusabira senga kulannama abeere nga ate asuuka bulungi. Operation gyagendako si nnyangu nalabyeko n'abantu abeebuuza nti bulijjo liva bagikola transplant kakati essaawa ne kino mukirabeko ate era kibeere nga kigwa mu mbeera emu oba endala wadde ye senga agamba nti abantu bamukyawa ojja kunsuula yajja kakikookolako omulwadde kaddemu ojja kunsuula awamusiibula amiina ajja ati bwati amusabidde Saara kati senga buli wagamba nti abantu bamuwalanye tebamwagala bino byonna byongera kuwa bujulizi jjajja nti eriyo abamukola ki abamwagala kati abaagala senga kulannama bo bangi
oba oyagala oba toyagala. Kakati ku kisaawe we tuli olwedde buli omu amusabira ssaala nnungi nti senga genda obeere ng'ossuuka bulungi. Kale byebyo wali ku screen tulinawo ennyonyi eri cancelled ya Kigali, Nairobi edireyinze, Brussels eri mu check-in, Amsterdam eri mu check-in, tulinawo ezisigadde za bulijjo nnyo okuleka ne London eri on time. So ndowooza essaawa ya check-in Amsterdam agenda kubanga ate waayita. Kale yeyo embeera nze Lujja ne Wumala olunaku olwaleero kosa ne muganda wange Tone okulaba nga tuba tusaako embeera nga weyimiridde ku kisaawe wano Entebbe nga tuwerekera Ssenga Kulannama okugenda ajjanjabibwe.